John Tumwine mutuuze ku kyalo Ndeebe ekisangibwa mu ggombolola y'e Mannyogaseka mu disitulikiti y'e Kassanda era nga Ssaabakunzi w'ekibiina ki NRM mu kitundu ekyo y'omu ku batuuze be tusanze banyiga ebiwundu oluvannyuma lw'okulumbibwa abantu ababaligita emiggo ne babaleka nga bapookya. Kikangabwa ku lunaku olwa omukaaga ne wajja ttiimu y'abantu nga ate bakulembeddwamu omusajja baali bamuyita Tandeka ne batandika okutukuba ne batuyisa bubi. Atubuulidde nti kiteeberezebwa okuba nga ababalumbye babalanga byabufuzi oluvannyuma lw'okubalukawo obutakkaanya wakati w'abannakibiina ki NRM abawagira Haji Abdul Bisaso akwatidde ekibiina ki NRM bendera ne gwavuganya naye ku kifo kye kimu Eriya Mubiru. Tusamba emigere obulamu bwaffe tebuli bulungi era tuli mu kutiisatiisibwa kw'amaanyi. Abantu abo batutiisatiisa batambula n'emiggo bakuba buli omu kasita bakusanga ng'oyambadde yero nga bagamba mulowooza mwe mulina amaanyi genkana ki nga batandika okutukuba. Ono si ye yekka yakubibwa emiggo wabula ne David Muhwezi, John Bosco Kalema n'abalala bagamba nti baalumbibwa ne bakubibwa emiggo mu ngeri y'emu ekyongedde obunkenke mu kitundu kyabwe. Kitegeero kye baatukubira nga buli gwe basanga na NRM bamukuba bukubi bamugyamu tisaati ye. Kitegeera so wala n'omulenzi gwe bajjako tisaati ya NRM ne bagiyuzaayiza obufififi ne bamuddusa paka mbitooke. Bankuba wano etama omulira lizimbuka buzimbulukusi ne bankuba guno omugo n'enzirikaawe nakoma. Kino kyawaliriza ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu RDC w'ekitundu kino okukuba olukuŋŋaana okulaba nga batereeza embeera eno kuba waliwo n'ababadde batandise okwegera nga bwe batagenda kwenyigira mu kulonda olw'emivuyo nga gino. Twasazeewo tujje wano tuwulirize abantu bano era abantu bawe confidence oba n'obuvumu basobole okugenda okugulawo emisango ku poliisi era ne poliisi ekola okunoonyereza okukikumala abo bonna abenyigidde kukikola bwe kiti okulaba nga bakangavulwa era amateeka nga gakolawo nga bwe bakola ki nga bwe bagagamba. Bano bavumiridde abantu abenyigira mu bikolwa nga bino kye bagamba nti kitaataaganya emirembe mu kitundu. Mu kyalo njagala onyambeko abantu abo bumirire from today. DPC awulidde oyo RDC asabye bonna abali emabega w'ekikolwa kino okukikomya kubanga buli muntu wa ddembe okuwagira omuntu yenna gw'ayagala. Abantu bazzaamu amaanyi bategeeza teri president akyogera kati nga NRM ekyali mu buyinza teri n'omu agenda kutiisatiisa Munnayuganda. Buli Munnayuganda akeere ku makya agende akuba akalulu alonde gw'ayagala oluvannyuma agende ewaka akumewo saawa 10 baatugambye bajje babale obululu bwabwe buli omu amanyaani akoze eki awangudde. Ate yo mu disitulikiti ey'Isinjiro avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno era nga munnakibiina ki NRM Lilian Ruteraho asabye abalonzi mu kitundu kino okusigala mu bifo we balondera okukuuma akalulu kaabwe. From the polling area but remain around because we have very many people who are ready to steal the votes, who are ready to rig the election. When you go home, it means they will come and take it. Ono okwogera bino asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire mwategeerezza nga bwe kiri eky'obulabe abalonzi obutakuuma bululu bwabwe naddala mu bitundu ebimanyiddwa okubaamu obubbi bw'obululu. There is no way how you can leave the polling station and go home when you know that thieves are there. Because we have very many thieves in Isinjiro, especially people who are very good at rigging elections. So I am not supporting that people should go home. Ono ng'avuganya ku kifo kye kimu ne munne Justin Ayebaziwe Kashayija agamba nti alina obweraliikirivu ku kyamutuukako mu kamyufu k'ekibiina akalulu ke bwe kaali kakyankalanyiziddwa nga teyali agadde kiddemu kubaawo. That what happened, the causes of that journey from 17th to 23rd, it is coming back. We must prepare very well. We must find ourselves in a way that we have to defeat the devil. Bwe butuukidde olwaleero nga bannayuganda tebannamanya kituufu kye balina kukola ku ky'okukuuma obululu bwabwe kuba buli mukulembeze ayogera bibye.